okimanyi nti osobola okuba ng'osaba ng'oli mu church nga weewaddeyo eri Katonda, sitaani nga tanaba na kuvaako n'ofuna efumu nga liva mu muwereza. You are suffering. As if that's not enough, then an attack comes from within the church. Era mwegendereze nnyo mu bulamu bwammwe, muleme okgenda mu bitabo by'abantu mu bubi. Apostle Wire Tumwine ow'Embalala bw'abadde abuulira bano mu Independence Night, nze muwuliriza okuba lwatandise paka lwamaliriza, naye alina abantu abataliva mu bulamu bwe nga balimu mu bubi. Abamujerega nga ntamanyi Luzungu, abantu ng'obwavu balumye n'Oluzungu, abantu bamanyi Oluzungu, abantu bawandiika bulungi. Nze ndabye abantu abansabiriza nga alina bye yeetaaga, n'akuwandiikira ebbaluwa ng'olowooza nti yatandika university, ng'ayina very good handwriting and good English, naye ng'ayagala some assistance. Ekitegeeza nti ekyama si Luzungu. Era amawanga agakulaakulana tegali ku Luzungu. Juzi twafuna edduuka wano baliyita China Town. Ogendayo okugula ebintu nga basajja boogulako tibamanyi Luzungu naaka. Ebigambo bye boogera byakubaka bubasi. Me, zero, you, 400,000. Kati, no. Alinga atunda kapa agamba okusalako kati. Kati, no. Ekyewuunyisa nti bantu mmwe abantu abakale endala bwe boogera Oluzungu olufute museka, bwe mutuuka ku bannammwe n'akola statement n'oseka n'okwata n'omuntu nanga akubye embogo. Oseka ki? Sente tezinoonya wali Luzungu, sente zinoonya Mukama w'atadde ekisa.